Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mumalindirire. Naggwano Gaddafi okumaamulako kabaka Idris ku bukulembeze basooka kukola obwediimo n'okwekalakaasa mu kibuga ekikulu ekya Libya Tripoli saako n'ekibuga Benghazi mu kulwanagana n'amagye ga kabaka Idris mu musaayi ogwayiika omungi ekyatuumibwa White Revolution ate olwamala ne kituumibwa September 1st Revolution. Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda Gaddafi ne banne basooka kugumba ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo obuduukulu bwa poliisi, rediyo, ofiisi za gavumenti zonna ezaali mu Tripoli saako ne mu kibuga Benghazi. Gaddafi yatwala obuyinza bw'okufuga enkambi z'amagye mu Benghazi, Omar Meheisha n'atwala eza Tripoli, Jaluwodi n'atwala obuyinza ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo. Gaddafi n'atuma musajja we Khalid Hemlid okusiba omulangira Saidi Hassan eyali alinze okulya Namulondo. Byonna nga biwedde, Gaddafi yalangiriranga bwe yali atonzeewo ekibiina ekiggya ekya Libyan Arab Republican nga kino kyali kyakulwanirira mirembe, obumu n'obwegassi mu ggwanga lya Libya. Yatondawo akakiiko k'abantu 12 aka Revolutionary Command Council okutwala Libya mu maaso era ne yeerangiriranga ssentebe waako. Kaseera Mpawe Kaaga yeerangiriranga bw'afuuse Kano omujjuvu era n'atwala ekifo eky'okubeera omukulu w'amagye ate ye munywanyi we Jaluwodi n'amuwa ekyokubeera Ssaabaminisita. Ko akakiiko k'abaminisita abataali bannamagye akaakulemberwanga Sulaiman Majibiri kaateekebwawo okuteeka mu nkola ebigendererwa bya Gaddafi ne banne. Ng'amaze okwenywereza mu ntebe yalangirira nga bw'agenda okulwanyisa ebikolwa by'okulya enguzi wamu n'okuteekawo enkyukakyuka mu byenfuna, ebyobufuzi n'emirembe mu ggwanga eryo. Libya y'emu ku nsi ezifumbekeddemu amafuta era Gaddafi bye yayogera mwana wattu yabituukiriza nga yasooka na kyakwongeza omuwendo gw'ensimbi amafuta ga Libya ze gaali gagulwa amawanga amalala kubanga mu biseera bya kabaka Idris amawanga amalala ge gaali gafunamu okusinga bo bannannyini birombe. Omuwendo gw'ensimbi amawanga amalala kwe gaali gagulira amafuta mu Libya nga galinnye n'omusolo gweyongera, ekintu ekyakulaakulanya eggwanga. Teyakoma ku mafuta, yalagira okuggalawo enkambi z'amagye ga Amerika ne Bungereza ezaali mu Libya n'awera kalenda ya Gregory gye tulina wano n'agisikiza ey'Ekiyisiraamu. Yawera okutunda omwenge mu Libya era mu 1970 n'afuumuula abayitale bonna abaali basigalidde mu Libya nga kw'otadde n'Abayudaaya. Yaluma ogw'engulu n'azimba enkolagana ey'enjawulo n'amawanga nga Bufalansa ne Russia era n'agula ebyokulwanyisa okuva mu ggwanga lya Bufalansa nga kino kyakosa nnyo eggwanga erya Amerika. Si ebyo byokka bye yakolera eggwanga lya Libya, ebintu nkomu ddala bye yalikolera era nga by'oba olindirira olunaku olw'enkya. Ku Ra Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.